Ensonga ya parade ereeseewo obunkenke mu kibiina ekya NUP. Bino bwe batandise okutuwambanga tetumanyi mirundi emeka gye tugenda basisinkana naye njagala wenjogerera Alex Waiswa Mufumbiro ono nno NUP munnanga ate spokesperson Sauda Madada nabo beegase munnange okubeera nga bali munnanga ate ku nsonga eno eya parade. Actually wali omukulu Bobi Wine yabaddeko mu kifo ekimu yabadde n'obubaka bwali munnanga ate mukwolekeza eri munnanga ate abantu eside eno ku side yemu munnanga ate ekiri mu Boston bo bali mu kwekalakaasa eside kakati nno mu butambi obw'enjawulo obuli mu gettinga munnanga ate viral binza okubeera nga nkutuusaako Dr. Jose Chameleone amaze n'alabikakoko ne Palaso eside eno byengenda okubeera nga nkulagakoko olabe embeera nga bweyimiridde munnange ku Dr. Jose Chameleone emitala eside eno concert ne Palaso bamutege minati sinza ku minati yogi kansuke nkutegeeze nti nno kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kibeere nga kitambwira ddala muganda wange okamalako obumazi naye nno ngenda sooka nno nkulage munnange wali ku Bobi Wine inno tiyabadde leero muganda wange mukakkamu yabadde mukambwemu actually okutwayiza awamu mu katambi kano akabadde kafuuse etabbu ku mukutu munnanga ate ogwa TikTok. Kino kankibagambe manyi nti abatunyigiriza balyeyo batuwuliriza tetugenda kuwanika tetugenda kulekera kukanyirira wano bakadde baffe kwe mutulaba nze Kyagulanyi Ssentamu Mitengo ndi muzzukulu wa Balaki bano be mulaba bano abalwanira eddembe tebaafa okubeerawo kwaffe kikulaga nti tebaafa ate okubeerawo kw'abaana baffe abanadawo nga tuvuddeyo kitegeeza naffe tetugenda kufa tetugenda kuwanika tetugenda kukkiriza kubeera baddu ku ttaka ly'abajjajjaffe ekyo tetugenda kubeerawo bwe baba balowooza bakitaffe ba Andrew Takome Kayiira n'abalala tibaasaanawo njagala bamanye ti bwe ziba mpewo zaabwe kati ziri ku ffe njagala mube wano nga buli omu akyaginze munne bino bwe batandise okutuwambanga tetumanyi mirundi emeka gye tugenda basisinkana naye njagala okubasaba mugende nga muli confidence nga mumanyi nti mu kaseera akatali kawala natemalira agenda kuvaako tugenda kufuna ensi yaffe mudduku tugenda kufuna eddembe lyaffe tugenda kukagula tugenda kuziba Uganda tugenda jjukira nti nno yabaddekoko munnanga ate mukuziiko okumu era ndowooza osobodde munnanga ate okulaba message gy'abadde ali mu kuwa abantu naye nga wali mu Boston munnange bo bavuddeyo ne balaga munnanga ate obutali bumativu Mongo waali takwatibwangako ababbi amataka weebali tebakwatiddwako naye omuntu ayogera obwogezi ku demokrasi akwatiddwa asibiddwa mutukooya mutuzze emabega yensonga lwaki nkoola buli munnayuganda gy'ali nti totuula butuuzi naffe wano mu Amerika we tuli waliwo omukulembeze afudde ebintu obuzibu naye tuffe tuvuddeyo ne twogera kati era kino kyekiseera muyimirire wamu n'ekibiina kyammwe muyimirire wamu ne National Unity Platform ebikuŋŋaanya ssente eza campaign temulowooza gavumenti kyekiseera nammwe muweeyo ssente zammwe nga bannayuganda abakooye obwavu abakooye enguudo embi abakooye amalwaliro agatali mu ddagala abakooye amasomero agatalina polisi abakooye governance embi be batta be basiiga sirimu be basiba tubakooye bonna muyisituke nga bannayuganda tubeeko kyetukola tuyimirire wamu tutambulire mu mirembe mu kulonda ne tukakuuma ne tukabanja wewali obuwanguzi bwaffe tugenda mu ensonga munnange eri ku ya parade nno mu kibiina ekya NUP efuuse munnange ensonga ereesewo obunkenke munnange ate okwetoolola esaidi naye nno munnange ate byebyo ebikyagenda mu maaso era nga by the way ebyavudde wali mu kooti byalaze nti nno basindikiddwa munnange ate mu kkomera bagenda kubeera nga bakomezebwawo wali Alex Waiswa ne banne Sauda Madada bagenda kubeera nga bakomawo mu kkooti nga ennaku z'omwezi 29 omwezi guno gwennyininyini muganda wange gwe alaba Geminat yoginja kubanga nkuwa update yonna enafaayo munnange ate eshaidi eyo kankwongereyo ku wali Dr. Jose Chameleone munnange waliwo ebiri mu kutambula wali
munnange ensonga ya Alien Skin awo n'oluyimba lwe naye nno oluvannyuma ennyo wuuno nno amazina alabikako Kosa Moya esayidi eno abadde ne muganda we Palaso wali ne bapafomingamukko wali ku stage bannange yonna gye biggweredde actually katulabe embeera nga bwebadde. Ku sayidi y'emu Kosaati ne Palaso mwaka akatambi abaddeko era mu kifo kye kimu ne Chameleone naye w'abadde abadde sayidi wano nga boogezako okulaba ng'ali mu kutwalizaamuko munnangate ku kadde. Yoyo nno munnangate mwana mwenzi munnangate Palaso era nga bwenti munnangate bwenkoze ku updates zino kakasa nti no subscribinga Kosaate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomako mu maaso awo n'ebirala.